obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingiranga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Era nga mwezize nkutegeza nowe mwenjagala okuba nga nkutegeza nti Sseddugge 2023 ayengedde abeewandisiza mu yogeyoge bangi twatandise dde okubanga tusunsula nga tuga nti onajja kusobola ono munafu alindemu onajja kusobola ono munafu alindemu naye nga Sseddugge 2023 gamba twatandise dde okwewandiisa agenda kubanga atinta ku mpewo za Lugonvuzi Show ku Facebook, YouTube naye nga gamba nti wandibadde osubscribinga olunaku olwaliro ku YouTube, subscribinga, sharinga, likinga, commentinga ebintu birenga bitambula bulungi. Bo subscribinga nyiga akade osobola okubanga ofunanga notification singa wabanga waliwo ekipya ekize. Nyongera okuwaniriza n'okwebaza abalabi baffe abapya abagamba nti mwami Lugonvu nga nali nasubwa dda program zonna akazigwa kule tugamba nti yoga abatulabira ku TikTok tugamba nti zino zolaba ku TikTok olabako busamambiro programu ezisinga obungi zibeera ku YouTube eya Lugonvuzi Show. Gendayo subscribinge, bw'omala okusubscribinga onyige akade era okwe tugenda okubanga tulabira empaka za Sseddugge 2023 Nyola. Sseddugge 2023 Nyola. N'olwekyo gamba nti go wenna agamba nti njagala kuzeetabamu, ngenda kuzeetabamu naye ng'oli wano mu ggwanga lya Uganda wandibadde odduuka zambwa nga tunaba kubanga tuggalawo enteekateeka z'okwewandiisa. Wandibadde odduuka zambwa n'ojja ne weewandiisa noga nti njagala kubanga nzeetabamu. Ojja kujja ku offices eza Lugonvuzi Show. Tuli wano ku Ham Towers Makerere side floor room HM 95 kasito tuukawo ina gwosangawo ng'omugamba nti nzize kwewandiisa mu Sseddugge bajja kuwa fomu ogijjuze oddemu obubuuzo obutono ayi tugambe nti olekako essimu tujja kukubira. Essomero ly'enkulagirira baliyita Hillview Primary School Matanga mwana wa tata. Mu masomero g'ennaalabye y'essomero gy'otwala omwana wo n'otawakkala omutima ne gumanya nti ndi ku ssomero omwana wange talina buzibu tagenda kunkubira simu ate kaakati kino omwana atuuka okuva ku ssomero gaga nti maama tunaakomawo ddi ngenda ku misinga essomero mutwale ku Hillview Primary School Matanga ssomero lya Kisulo ate nga balina ne section eyadde okuva ku nursery paka P4 omwana wa P5 P6 P7 abajja kuba mu Kisulo naye nga bano abalala asobola okubira mu Kisulo oba okubanga avadde ebisale bisoboka. School fees wa Hillview Primary School Matanga asoboka ebisale byabwe byangu nnyo n'olwekyo gamba nti gendayo obeerenga omwana w'omukwatira ekifo omwana w'omuwandiise ebintu bitambule bulungi nnyo nga bwe birina okutambula. Baliyita Hillview Primary School Matanga Masaka City wojja okubanga olisanga n'olwekyo gamba nti muganda wange genda okwatire omwana ekifo ebintu byonna bibeere nga bitambula bulungi. Waliwo enjogera ennyangu egamba leka kutenda ngabo bwangu gy'otakutteemu oba leka kutenda ngabo gy'otakutteemu bwangu nti ako kasoboka ekyo olaba yakikoze ekyo akyangu ekyo naawe oli ate omusajja ng'akozeemu ki ebyo naye bisoboka. Leka kutenda ngabo bwangu gy'otakutteemu atamukutte yagamba nti yaye. Tukome okwegeraageranyiza ku balala bye bakoze okuzuula obusobozi bwaffe okukola ebyo ebikoleddwa abalala. Nze ndaba abantu bangi naddala ku gino emikutu social media oli n'akwata aka business ke n'akasaayo n'otandika okulaba comments watandika ne sente mmeka watandika ne sente mmeka tell us watandisa sente mmeka ebibuuzo bye mubuuza tebigenda kuyamba kutandika.
Ani yakugamba nti okutandika edduuka liyina ssente ezesalire ziyina okutandika? Ani yagamba nti eriya ssente ze yatandisa nange ze nnyina okutandisa? Wangi kati ate abamu bwe bakeera ku makya ne babagamba nti natandisa ssente bwe ziti n'otandika okukuba enduulu ng'olaba ng'ennyingi era n'olaba ne comments z'abamu yalimba. Waliwo omuwala namulaba mukyala ayina bbaawe ali mu bino ebya round kwoza ngoye yassaayo bizinesi ye ku online era ne bamulumba mu mbeera ya teras. Watandisa mmeka? Tubuulire, watandisa ssente mmeka? Omwami bw'ajja n'ayogera ssente ze yatandisa, abaliwo okugeejinga n'okujajinga bye batakolanga ne batandika oyo alimba. Abantu beesoma, abantu batwesomerako, kale beesoma. Gwe yiye efaanana ng'eyiye wagitandisa mmeka? Kale beesoma naye gwe eyiyo bizinesi yo efaanana ng'eyiye wagitandisa mmeka? Tuleme kupima bye tutakolanga bye tutamanyi wabula bye tulowooza. Osanga omwana ng'akola mu restaurant ng'alowooza nti restaurant ya mukama we nga bw'agiraba, otubetebe twalabaawo, otumeezameza twalabaawo, obuseffuliya bwalaba, nga ye mindset ye mulaga nti ya bukadde bumeka? Buna. Era ng'alina ekirowoozo nti bw'afuna obukadde obuna asobola okusetinga bizinesi yemu eya mukama we eyo ku bukadde obuna. Leka kutenda Ngabo Bwangu Gy'Otakutteemu. Kati oli bw'ateekayo bizinesi endala nga ya restaurant ne bamubuuza wagitandisa ssente mmeka, n'amugamba nti anagisaamu obukadde 3. Kati ono bambi alina mentality nti eyo bizinesi erina kuba mu bukadde 4, wadde tagikolanga katandikirawo okuvuma. Okitegeera? Otuyita basiru. Nga n'ekimu ku kyajajingirako manyi kyagamba, naffe eno tukola mu restaurant. Si naffe tulina restaurant naye tuzikolamu. Okitegeera? Namugaa ya bukadde 3. Sha naye ate namwe bwe mutulabako amatu temutuyita mbuzi. Mutulekeeku maama. Niba ne social media erabye n'abantu bana. Era laba aka business mbu yakatandisa obukadde 10. Laba aka business mbu yakatandisa obukadde 3 ye kale akulimbye. Gwe yiyo eringa eyiye wagitandisa mmeka? Leka kutenda Ngabo Bwangu Gy'Otakutteemu. W'omanyira nti ne 10 lyagambye ettono kwe kukeera ku makya noga nti kakati kantandike nange okusetingawo ekyo. Omwana n'atwala n'obudde n'ababalira, n'akubalira goodwill, n'akubalira renti, n'akubalira omusolo, n'akubalira zifiriji, n'akubalira amasa, n'akubalira kakapito ke yatandisa. Ng'ekituufu amazima gwe obwongo bwo n'endaba ye ey'ebintu olw'okuba obirengerera wano, gw'otunuulira ebyo by'atadde mu masa gy'oyita bizinesi, ne weerabira nti okuteekawo obwo obuli mu masa waliwo emitendera egisooka okuyitwamu. Bw'agamba nti natandisa obukadde 10, gwe n'otandika okubala by'ayina mu masa nga by'oyagala bibeere eby'obukadde 10, nga weerabidde nti kwaliko renti, weerabidde kwaliko okupangisa edduuka, kwaliko transport, kwaliko biki, kwaliko omusolo n'ebiringa ebyo. Otenze Ngabo Bwangu Gy'Otakutteemu, sooka ogikwatemu ogiwulire, bijja kwokya. Okimanyi nti waliwo abatandika bizinesi ne bazikomya mu makkati nga tetandise na kutandika, naye n'agiseetinga n'emwokya ng'emwokedde mu makkati awo n'agita. Okitegeera? Ng'emwokedde mu makkati awo n'agita n'agivaako. Omuntu n'akwata ekizimbe kye n'akissaayo. N'otandika okubalaba. How much did it cost? How much did it cost you? Kyakutwalako ssente mmeka? Obuuza zikyantwalako naawe okizimbe? Oyina kwebuuza ezizo z'olina zizimba ki? So si ekyange kye nazimba kyatwala mmeka? After all, abazimbi tugenda kukozesa banjawulo. Material tugenda mugula wanjawulo. Tugenda kuzimba wanjawulo. Bwe gamba nti kyatwala 5, naawe otandike oba ogampe nange nkikuzimbire nga bakinzimbira.
okwebuuza si kibi naye waliwo bye twebuuza nga byakajanja bujanja. Omuntu n'agamba nti akayumba kange ka bisenge 3 n'amadiira 2 just n'ebinaabiro 2 katwala 5 katwala 6. Kati olw'okuba obwongo bwo bambi bulowooza nti ekyo ekizimbe nga bw'okiraba obukadde 2 bw'oyina buzimba ne busereka ne buggala ne busiiga langi bw'agamba nti kyatwala 6 omuwulira ng'omuki omulimba. Tandika okuzimba ennyumba y'emu eyo we zinaakoma wona amanya abantu abamu tebalimanya mazima okutuusa nga bamaze okkikwatamu. Togulanga mmotoka yo kawundo yo n'osanga ow'akagaali n'akubuuza wagiguze mmeka n'omubuulira tajja bitegeera kubanga ye bambi obwongo bwe bumugamba nti bw'afuna obukadde 2 bw'afuna obukadde 3 agenda kugula kawundo eyo gye waguze eri ku UBP. Kati nga gwe okumugamba nti nagiguze obukadde 6 akuwulira ng'amwesomerako era agenda kudda mu b'obugaali banne agenda nti okimanyi nti Benda sebo namubuuza ng'ogwo gumotoka gwe yaguguze mmeka n'angamba mbu yagiguze obukadde 6. Bonna tebajja kikkiriza kubanga tebannafuuka ekyo tebannakibeera. Omuntu yenna bw'akubuuza nti eyo emmotoka wagiguze ssente mmeka tomubuulira bbeeyi mulagirire gye waguze. Awa kisinziira buli omu gye bamukwatira. Akagambo ako mu kayige kisinziira buli omu gye bamukwatira. Naye genda ebbanda ekibanda bakiyita bwe bati ne bwe bati atuukeyo bamwebuulirire ebbeeyi kubanga gwe bw'onaagimubuulira tajja gitegeera. Naye ombuulirako era nengeraageranya ennyumba eyo yakututeko ssente mmeka owange kizibu okubalirira kubanga ebyange mbadde mbikola mpola mpola naye mukwasi yakuzimbidde naye kakwasi omwami ono akubaliriremu okitegeera. Ye bizinesi eyo wagitandisiza ssente mmeka tomubuulira ssente ze watandisiza bizinesi mulagirire gye wasuubudde oba tomuyambye mulagirire gye wasuubudde so si ssente ze watandisa bizinesi kubanga bw'onaazimugamba tajja zitegeera kubanga tannatuuka mu salitegeera ebyo by'oli. Omanyi n'abantu betunyumya nabo amazima si kuzalawa naye bamatalinga. Tonyumya bintu bya buwumbi ng'onyumya n'abantu ab'emitwalo tebajja bitegeera bajja kukulaba ng'eyeesoma. Oli atunuulira kalina ne bagamba nti omusajja azimbye kalina tutesente mmeka nti obukadde 6. Niba abantu bano batuyita basiru bukadde 6 eyo ne baseka obuseko obw'ebikolwa eby'ekyavu. N'aseka obuseko oba mbuyite bwa kyavu obw'ekyavu oba obw'obutamanya oba obw'ekirogo. Omanyi si buli muntu nti tulina okumubuulira bye tuyitamu. Kamotoka kalungi owaye kagweredde mu mmeka kano mulagirire gye wakaguze owaye buli omu gye bamukwatira naye nagenze bomba awo oba muwe essimu ye yakaguziza okitegeera mulagirire oba muwe essimu ye yakaguziza omuge nti gendayo mwogere kubanga bw'obimugamba tajja bitegeera. Ennyumba omugamba ya bukadde 6 naye nga bambi obusobozi bwe bwe yeetunuulira alowooza nti eyo kalina bw'aba n'obukadde 5 agizimba. Kati nga gwe bw'omugamba obukadde 6 alabanga oba amweragirako oba amwepankirako alimala gizimba n'amanya kyekostinga ate bambi oluusi ayinza n'obutagizimbira ddala bulamu bwe bwonna. Ate waliwo n'abantu ng'abantu be twebuuzaako tebalina kye basobola tugamba. Oyagala kugula poloti naye omuntu gw'oyagala akuwa amagezi g'okugula poloti akusinga emyaka alemedde mu muzigo. Okitegeera oyagala kugula poloti
naye gwe weebuuzaako senti yabisoma wabula ye mukwano gwo. Si buli mikwano gyaffe nti girina otukolera ku bye twagala gye tukolera. Omuntu gwe weebuuzaako ye bambi alina ekirowoozo nti ku bukadde 2 waali bufunira ate kubanga bambi tabukwatangako. Alina ekirowoozo nti waali bufunira bw'ate bwekka pa aligula ennansala. Kaakati gwe gw'oyagala akuyambe akutegeerere ku bya poloti naye by'atategeera. Nsobola okubuuza ebikwatagana okugenda mu Amerika gy'otagendanga. Gwe nno omusinga nako nti ofunye ezigula wabula weetaaga kumanya woyinagula naye ye n'ezigula tannazifuna. Kati ani asinga munno okutegeera ebintu ebyo? Gw'oyagala akuyambe ku by'okugenda mu Amerika, ku by'okugenda e Canada talina na passport. Tamanyi na internal affairs we naye gwoga nti kaakati mujagujagu anti musomesa. Oyo teacher ebintu abitegeera is a teacher. And so ate nabo tebajja tugamba nti tebabimanyi wabula bajja bitugamba nga bwe babitegeera. Bw'abitegeera bw'ajja bigamba. Bw'abanga alaba bizibu era ajja kulaga nti bizibu. Bw'abanga alaba byangu nnyo era ajja kulaga nti byangu. Bw'abiraba si tekitegeeza nti bwe birina okuba wabula ye bw'atyo bw'abiraba. Mbadde njagala kutandika ka bizinesi e Uganda. Oyagala kutandika addiwe obuuza kwali mu restaurant akuwa amagezi kubanga yalowooza nti bw'ofuna obukadde 10 zikumala okusetinga addiwe n'ojojobya ensi. Ye alowooza nti wazifunira ajja kusetinga ekyo kyoyagala okusetinga. Tulemekeera ku makya kutenda bwangu ngabo nga tetunnagikwatamu. Nammwe abalina bye mukoze mukome okubuulira abantu kibakostinze ekyokukola ebyo bye mukoze. Abantu bangi obawulira olowooza obayamba, olowooza bakubuuza mu mutima mulungi naye olw'okuba balina kye baagala okuwulira akubuuza kyakututteko mmeka nga ye yamaze dda okubala nti kirabika kyatutte 4M era nga bw'omugamba nti kyatutte 4 nkalabye naye bw'abanga ebirowoozo bye birowooza nti yatutte bukadde 4 gwe n'omugamba yatutte obukadde 10 tajja kukkiriza kubanga ye bambi alowooza etwala 4 era abadde ayagala omugamba ekyo kyalowooza nti kyekituufu. Bw'omugamba kyatalowooza gwe gwalabanga omukyamu. Emmotoka wagiguze mmeka eyo? Emmotoka nnungi nange nno nakaagala dda. Kaatutte nga mmekaako kalungi bw'akeekubisa boneti bw'akanyigako ku mitto. Mulagirire gye wakaguze agende gye babeera bamulamulira. Naawe ojjugula amala kwebuuza ku baazirina. Okuzimba ennyumba eyo wamala kubeebuuza ku baazimba endala. Lwaki ombuuza ze yatutte? Ekisenge kyange kigenda kwenkana n'ekikyo? Ebisenge byerimu bigenda kwenkana n'ebibyo? Gye nguza seminti gy'ogenda omugula? Poloti zaffe twazigula wamu. Oyagala kuzimba namayumba nze nzimbye kako ombuuza yatutte mmeka? Bisobola okwenkana? Abantu batunoonyaako ntondo. Omuntu muleke bw'anaakitandika bw'anaamanya nti akasajja ebintu nali sirowooza nti bizibu bwe bityo namala bikwatamu. Okitegeera omuntu akitandise yaga nti muganda wange bw'oba tonywedde akantu ako tokeeyimbamu olaba nga akatono naye ze kankanula. Okitegeera wanajja akalaba nga akangu era ajja nga alaba nga ebisoboka. Bw'omulaga tebisoboka akulaba nga amulemesa, akulaga nga amwepankirako, akulaga nga amwesomerako. Muleke. Tomulaga nti tebisoboka, tomulaga nti bisoboka. Mulage baakuyambyeko bikola bwe banyumba mulage baakuzimbidde. Gw'osirike. Tomubuulira namubuulira nti yatte ensawo za seminti 10 tajja bitegeera kubanga ye bw'agiraba alaba etwala ensawo za seminti 3. Wanyi. Eyo yensi. Abantu bizinesi z'abantu bazibazisa maaso.
olowooza kati akadduuka kamalawo 10 ako kati gwe bw'omugamba nti lya 3 nga ye bambi alaba ne 10 teriggwa waakulaba nga amwesomerako mulagirire mu kikuubo ewa muzigo mu kikuubo mugambe gye nzija obunzaali ewagitwaka keeto mu kikuubo gye nzija sukaali agenda abisuubule olwajja obbiwulira ng'akakadde ke kaatute kaabadde alowooza nti ajja kujja n'ennyongeza ng'ejjudde oba sahara ajja bireetera ku bodaboda bajaji bokisa nga naye atuddeko lwajja okumanya nti kembadde ndaba ng'akakadde akangi kulimba. Omuntu abeera n'obukadde 4 abeera n'obukadde 10 ye n'alowooza nti bumugulira ettaka ne bumuzimbira ennyumba neggwa ne yeebaka. Omuntu aba n'obukadde 2 ng'ayina ebirowoozo nti bugenda kugula poloti buzimbe ennyumba bugigale agiseetinge yeebake asigazeeko n'ezikola bizinesi. Era waliwo wanajja okugamba nti kisobokera nti gwe nga bwe wakisobola wa singa bw'okisuubira okisobola ng'ozifunye naye nga bwe wakisobola wa. Kati omuntu oyo okumugamba nti tebisoboka akulaba ng'amulemesa. Poloti ozeeseera zinoonyeeko lujja okumanya nti nali ndowooza byakusaaga mukyengera waawo mukyengera sifunawo ak'obukadde 10 kubanga ye 10 lyawulira lizitowa yakwatanga 3 ze nnyingi kati akutte 10 lwaki taakuvuma akwogoloza awulira nnyingi awulira zisobola okumugulira ekyengera ng'omugamba nti yingiramu gw'osooka ozinoonya embwe zinaamala okubula ogendeko ensangi bw'onaazifuna gula bwe zinaakubula weeyongereyo. Ebiseera ebisinga engabo kikwetaagisa kusooka gikwatamu n'owulira nti nzibu oba nnyangu. Totenda ngabo bwangu nga tonnagikwatamu. Sooka ogikwatemu ogyuka nti bulijjo mmanyi byangu nga bizibu. Ensi bwetyo bweri tusisinkane mu Ssedduge 2023. Essomero gy'olina okutwala omwana wo kasita abanga wa primary oba nassale baliyita Hillview Primary School Matanga. Kankwagalize akaseera akalungi. Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Ssedduge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo ky'akapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Ssedduge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba woofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Ssedduge 2023 Nyoola.